Nja kukuba omuntu we mutesonyiwa ebindeeba n'omwana wange Rape atabuse ogenda kubanga obifuna maaso awo. Gravity omutujju final ate amaze n'akkiriza nti Mickey Wine bambi yamusinga full figure bannange naye ali bulala kyetagisa ng'ate mumwerabiddeko mu maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Nyongera obajjukiza mukyala Bindeeba mukyala Cocktail Mama Muffin Mama Prince ono ye yajja kufumba era muyina mu maaso wano nga alayira agambye mwe mwenna ba YouTube mwagala zi likes naye ekimala abikooye nti banange mwegendereze temuddamu kwogera ku mwana we omwana oyo wampiso kale munnanga agambye tagenda kuddamu kunyega muntu wabula agenda kukozesa bikolwa ndowooza yo yenna addamu okugera ku mwana wa Rape wakusibwa Rape ku luno nno anyiize nti mwesonyiwa amakage yamanyi omwami we gye yamujja era yamanyi omwami we ebirungi byamukolera n'essuubi byamusuubiramu muyina mu maaso wano ng'atabuse bitya tujja kuvaawo bulungi ate ekirala kye na realizes sigenda kuddamu kweregana mwe naye ng'ekituufu kiri nti tujja kubatolingako ewalala era ekintu kye ngenda okubagamba nga mbasuubiza nti tulaba YouTube mwagala nnyo ssente era mwagala nnyo likes. I dare any YouTuber okuddamu okutuula ku YouTube channel ye naga nti Rape omwana we wampisi. I dare any YouTuber oba gwani I dare any YouTuber okuddamu okutuula nagamba n'oyogera erinnya nti Rape omwana we wampiso. Sigenda kwanukula sigenda kola kyo. That is the day everyone is going to realize that ebintu ebimu tubijja. Mukyala Bindeeba si musanyufu yadde n'akatono ne ba YouTuber munnange yagambye mwagala likes naye ku luno wabeereko omuntu yenna addamu okukyasanguza mbu omwana we wampiso. Mujja kulaba ate akanaamuva mutakomye ku ekyo n'agamba nti omukwano gwa Bindeeba wanaaguzika nga tegujja ng'avaayo nga yeefunira omusajja omulala bw'ekisooka akyali mwana muto ate alabika bulungi nnyo bw'alagika mbantu saka kubera we batanjagala mukwano nze ngambaawo abanjagala bangi bali eyo mwe mukimanyi inboxes zennina buli omu alowooza nti obufumbo bugu. Mukyala Bindeeba munnange nno bambi ate yandipondooka kuba agambye nti wana akisika n'akisika ng'alaba Bindeeba tamuliiko ng'avaayo mbu kubanga bamulindiridde bangi kye mulina okumanya inbox ya Rape ejjudde abasajja bamugamba ovadde omusajja atakuliiko ovadde omusajja atakwagala kale bwe tuli we tweyongerayo ewa Jennifer Fulfiga Nakanguubi ono nno munnange y'omu ku beetabye ate ku pate y'okukuza omukulembeze w'eggwanga ng'aweza emyaka 8 naye mama Fulfiga ngali bulala bannange nga wacha mukabeera bubi nnyo agenze nazinawo amazina abadde mu kuyimba akayimba ke kano omukyakale mudigide n'abanyamunywe naye maama nga yenna ali bulala mama fangulire kaleka bwacha mukabaaba nga batakyagambwako ng'abeera muntu mulala nyati awo nga womulaba naye bannange n'omukyala ayina vibe akuliridde mu myaka naye bambi enkula ye embeera ye kwegamba tosobola kumuganya ku kaddiwo oba ngambe we nti ayina vibe ye mpola nga womulaba mwezi ogamba yasinza abantu bonna ababaddeyo okusanyuka bwe tweyongerayo ne Gravity omutujju ono n'omunnanga amaze n'akkiriza amazima nti kiri nti Mickey Wine yamusinga abantu naye nti ebbanga lyonna lyategekedde concert guno gwe mulundi gwokka gwesoose okumusalamu naye emirundi gyonna egya bulijjo abadde akikuba takomyoko n'akkiriza n'ekyabantu kye bamugamba ani bagamba nfaana n'ekima kalina okwaniriza baganda bantu mukati goleeya Morogundi plantation. Bwakyate Gravity omutujju mwonna ng'akkiriza kino abantu kye bamufaananya enkima era agambye tagenda kugwa mu maanyi tagenda kubowa nti kuba cricket oval eyo yakagikoleramu show oba concert emirundi 5 guno gubadde gwa mukaaga gw'omukaaga gwe yamusaze naye ntino gino 5 abadde agikuba n'agijjuza n'agibooza ng'ate wengenda omubatuusaako mu maaso wano era nze munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa polisi embuno yagicyankalanya dda otegeera ebintu bya side eri dda Jessica tufaaba emitwe emigumu ensonga lwaki ffe mukyatulaba weetuli naye nga era abatiitiizi temukyabawulira
tegeera omanyiga era teri gulire bina doli ku muyimbi era nze mba ndi wano nga ndi mawulire nze mba nkola studio bw'obanga evo mpostingako buli lunaku n'okera n'onjogerako erinnya lyange lyongera soundinga tegeera ye politics yabyonoona yabicyankalanya tegeera abantu beeyawulayawulamu abaali ab'emikwano beekuba otegeera buli omu alina oludda nze nyimbira ono ze nyimbira oli wewawo nze sirina gwe nyimbira nanze nyimbira mpadde ssente sirina luddamu nze ndi wagundi yensonga lwaki ne luli nabagamba ku press conference eyaliwo before show ti nze bwe mbanga NRM bansasudde ngenda genda nyimbe naye sigenda gamba abantu mugende mu NRM akalulu abanuupu bwe bamanya mbu gravity tumwetaaga atuyimbire ne bajja ne bansasula njagenda nyimbe DP bwe ŋŋamba twagala tuyimbira njagenda nyimbe naye sijja bagamba mugende mu DP akalulu oba mu nuupu akalulu sisalirawo bannayuganda tegeera nze nkola mulimu gwange nga artist tegeera weewaawo mulimu kyotoza kwewala bwe endongo yayonooneka bapromoters okunjulira engeri endongo gyetambula bitambula bubi yamaani nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawani bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias